ER News UG Koli amanye bampita ambassador omusunsuze wakabi. Of course nga twabategeezezza nti olunaku lwajjo anti Dr. Jose Chameleone the legendary yabadde atutitwa kubanga alongoosebwa lw'okuba nti yafunamu obuzibuzibu ate mu lubuto ebbanga lyonna wakuba badde nga yeekaza mpolampola naye nga ina ekizibu ky'okubanga nti olubuto olumutawaanya ate era nga twabagambyeko nti muganda we Hamfule Mayanja naye of course yakwatibwa ekintu kyekimu ate okubanga naye alongoosebwa mu nsi y'emu ekibuga kyekimu tuli mu America gye twogerako era gye basinzira okubanga ate tuwulira wabula ku gagenda maaso nga gatambula oluvannyuma lw'okubanga nti omukulembeze w'eggwanga President Museveni atwala Uganda okubanga ategeddeko nti mukulu Mayanja Joseph Chameleone okubanga nti ali eri agenda kulongoosebwa ate nga gyalongoosebwa abantu wabbeeyi nnyo ng'alabika akasente takayina era of course olowooza nti omukulembeze w'eggwanga nakirowoozaako nasobola okubanga ate biiru zonna kubanga ate azikwasaganya so mu mbeera yemu naye nga Dr. Jose Chameleone tanaba kubanga avaayo okwogera buli awo embeera tenaba kubanga etambula bulungi ate n'essajja kyaliko oyinza okuba nga akyali mu kkoma omanyi bino ebintu eby'okubanga ogenda kulongoosebwa byetaaga time bitwala obudde so okubanga ate n'omuntu atandika okubanga ayogera ku ssimu nakyo kitwalira ddala akadde naye nabagambye nti maama we yamuliko nasaba zino okubanga amukwasaganya ng'amujjanjabira maama we kukikwatagana n'abaana be naddala Dr. Jose Chameleone afiirawo so mu mbeera yemu mwe tutambulira mpolampola naye nga gatambula amalala nti Juliana Kanyomozi yavudde n'agamba nti si kyayagala kubeera nnyo mu kamera bannayuganda oba bannamawulire mwogera oluusi batebisaana ate ne munjogerako ebitali bituufu so nensalawo okubanga ate embeera eyo nga nesigira nkola ebintu byange mu mpolampola nga teri n'omu amanyira nitumubuuza lwaki owaaye tokyalabika mu mikolo tokyalabika ku mbaga mu nnyimbe nti mbeerayo naye kakati nze ndi muntu mukulu ndi muntu wavulanyizibwa sikyetega kamera buli kaseera ebiseera ebisinga bakwataniwe anaweya ate noyogera ebyo bitasaanidde so ensonga za federation ye yazivaamu eza Kenzo tayagala kumanya era tayagala nazoogerako kubanga yagenda okulaba nga ebigendererwa byabwe birala nnyo tebigatta na music ate okubanga ate nga bo balejendala baluddemu balaba ddala nga ate tibigendera ddala maaso era tebikwatagana mwana musajja mukulu oba taata waffe ate nga aludde mu kubanga ayimba ennyimba eza bandi gwe twandiyise Muzeeyi Matovu ate nga ali mu kibiina kya Frigo Band afudde n'agamba nti nze naliyo mu federation ya Kenzo era ne baneeweesa akafaako musimanya nze ndabe nze nkola ogw'okulabirira abakadde abalema we batyo mu mbeera yemu naye nagenda okulaba mbu akafu ke bampadde ng'era bintu byakwekwasa mbu bamanye nti no abantu abakulu olaba gye bali kino ekintu kirimu omulamu naye agenda ekyetegeeza ng'omuntu omukulu bano abantu bakolagana nabo ate ayina abawagizi be n'abayimba abamu abamukkirizaamu nti abantu bokolagana nabo bantu balala nnyo be baliko bigendera birala mpozi naawe kakati toli ali ku mulamwa gwa music nasaba kubanga ate akivaamu era wenjogera kati sawa zino federation yajja esonyiwa takyagana kumanya ebifaayo eri emutuntwe so mu mbeera yemu otuba tutambudde ate ne tusookola kubanga ate tumanya ebintu bya DNA ebitabudde abantu omusajja mukulu Ibrahimu ow'Egundi side y'emikono omusajja yali omunene nnyo ng'alina kilo nga 9 kakati sawa zino ali mu kilo 2 olw'okubanga bakamuggyako omwana we abadde gwalabiridde ebbanga ddene ng'amanyi nti sawa zino alina akaana kamu ate bakamuggyako nti sikako kyokka sawa zino agamba nti takyasobola zaala embeera yeeteweri so mubeereko tugenda kuba nga tubaleetera amawulire amalala agali ensikini gajja abtext nabyo bijja so mu mbeera yemu tova ku ER News UG ambassador omusuusuzi subscribinga likinga ate osubscribe sharinga commentinge ojja kuba nga ate kyonkoledde ekyamaanyi nnyo.